Muli mutya abali ku LN 256. Olunaku olwaliro njagala tutunuulire engeri gy'osiikamu ekibumba ky'ente, tulabe engeri gy'ofumbamu ekibumba naye kubeera kukisiika. Tutunule tulabe kisiikibwa kitya, biki by'oteekamu, weetegereze ekyo kye bayita ekibumba. Kusookera ddala tusooke tulabe biki bye tugenda okussaamu ebirungo. Obiraba ndowooza tulina entangawuuzi, akatungulu, green pepper, garlic, ne tuba ne Royco, ne tubeera n'ennyaanya, ne tubeera n'obukoola obuyitibwa kotimiri. Obukoola ogenda kuba obulaba awo. Bye birungo bye tugenda okuteeka mu kibumba kyaffe kye tugenda okusiika. Kotimiri bwebwo obulaba bulungi nnyo, singa obeera obufunye bulungi obuteeke mu nva zonna eza buli kika gweteekamu bulungi nnyo. N'akanzaali oba kakamulali akapawuda nako tugenda kuba tukateekamu. Ebyo bye birungo byaffe. Kati katulabe ekibumba kino okitandika otya. Kusookera ddala ng'okifunye sooka okyoze nga tonnaba kiggyako. Kuliko akabubi akabeera kungulu kabanga kaveera, tugenda kukaggyako. Bakayita kolabako aka white kabubi kabanga kaveera, olina okukaggyako. Bw'ogamba nti okasiikireko kiba tekibeera kiriya bulungi. Oteekeddwa obeere ng'okasalako ng'okaggyako mpola mpola. Olina okaggyako n'obwegendereza. Sooka okyoze nga tonnaba kaggyako. Omala okyoza bulungi otandike okaggyako bw'otyo nga bw'olaba. Tukayita akabubi oba tukayite kale akaveera. Kabeera kakikuuma butagendako ttaka kuyingira munda, likoma okwo kungulu ne kisigala nga kirungi bulungi nnyo. Kati okaggyako bw'otyo ofuna akambe mpola mpola. N'oleka okugenda ng'okayuzaako mpola mpola, kavaako bulungi. Tekagaanirako nga bw'olaba kakonkayuzaako. Osanidde ku kibumba osooke oggyeko akabubi ako. Olina okukaggyako naddala ng'omwami akiguze ewaka ggwe omukyala ng'ayagala okimusiikire, sooka okiggyeko bw'otyo, kikyo kivuddeko. Kabeera sayidi ne sayidi yonna olina okukaggyako, ekyo nkikubuulira. Kati bw'omala okukaggyako tandika okisalaasala sayizi gy'oyagala gy'olina okusalaasala. Okitegeera? Sayizi kwegamba sayizi gy'oyagala okusala gy'oba osala, naye nga kirungi nnyo osale sayizi nga ntinitini kisobole okwanguwa okujja. Ekibumba tekikaluba nti oba kikaluba, tekirwawo kwegamba, tekisumbuwa mu kufumba, kyanguwa. Naye ekikulu kya byonna okifumbya otya oba okisiisa otya kye kisinga obukulu. Ensiika gy'okisiiseemu oba enfumba gy'okifumbyemu y'ebeera enkulu. Tuli ku channel yaffe eyitibwa LN 256 YouTube channel yaffe, mugyegatteko. Bingi nja kuba mbalaga eby'enjawulo eby'okufumba, ngenda kuba mbibalaga bwe kityo bwe kika. Tuli mu kisalaasala ekibumba kyaffe nga bw'okiraba. Kisaleesalemu bulungi nnyo. Bw'omala okisalaasalamu kusaba oddemu okyozeekokko. Kyoze kiveeko olusayisaayo olwo lubeerako kungulu. Kyoze omala okyoza nga tugenda kutunuulira ngeri tugenda okisiikamu. Kikyo kiwedde okusalaasala, maze okisalaasala bulungi nnyo bupiisipiisi, okola obutonotono. Bwe kityo bwe kiri. Kati tufunye essigiri eriko omuliro, tufunye n'esseffuliya bulungi nnyo. Tutandike awo wakulu, teekamu ka butto. Tugenda kufumba kibumba oba tugenda kusiika kibumba. Bw'omala kuteekamu butto ng'ayidde, teekamu obutungulu. Obutungulu bwe bulina okusookamu. Ekyo njagala okimanye ng'ofumba ng'osiika, obutungulu bwe busooka mu butto nga bw'olaba. Tugenda kusiika kibumba, okirabye, weetegereze bulungi obeere ng'oyiga enfumba gy'ofumbamu ekibumba. Kati bw'omala teekamu garlic. Olina okukozesa obutungulu obuwerako ku kibumba. Obutungulu bulina okuwerawerakokko. Tutaddemu ka garlic, okalabye. Kati bw'omala okuteekamu garlic, teekamu entangawuuzi. Entangawuuzi eyo nayo tesaanidde kubulwa ku ebyo by'ofumba, naddala eby'okusiika. Akatangawuuzi ako kalungi nnyo. Kati bwe tumala ebyo by'olaba bye tusiiseeko, tandika okuteekamu ekibumba kyaffe. Obirabye? Ebyo bye tusiiseeko okusooka, awo ng'oteekamu ekibumba. Beera ng'okiteekamu. Kati bw'omala okiteekamu njagala obeere nga okitabuletabulemmukko. Nakugambye nti akatungulu kikulu nnyo. Akatungulu akateekemu nga kawerakokko nga bw'olaba. Sooka obeere ng'okitabulatabulamu. Ekibumba ekyo ky'olaba
obeera ng'okifumbye mu nfumba bw'etyo kiba kigenda kubeera kiwoomu nnyo ate kijje bulungi. Kakyotalina kwerabira teekamuko ne ku munnyo, saagala weerabire. Nabagamba nti omunnyo ogwo mu bintu by'ofumba byonna guba gulina okunoga bulungi. Buli we gunoga n'ebyo by'ofumba biba bijja kuba biwoomu bulungi. Bwe kityo bwe kiri. Genda mu maaso n'okutabula. Kati bw'omala okitabula jjukira ekibumba ekyo kigenda kubeera nga kitokota kyokka. Bwe kitokota kimanyi okuzaala amazzi ago. Kati bikkako bulungi nnyo amazzi gasooke gatokote gakalire ddala. Kati bw'olaba nga gakalidde kibikkuleko nga bwe nkibikkuddeko, tandika okwongeramu ebirungo ebyo. Tutaddemu kaggaliki akalala, tandika ogenda ng'oyongeramu, oteekemu ennyaanya nga bw'olaba. Nkugambye osooka n'okibikkako ne kitokota, kizaala ssupu oba amazzi. Kati amazzi ago gatokote paka bwe gakala, okibikkulako n'olaba oba gakalidde. Kati bwe gakalira ng'olyoka okola ki? Ng'olyoka oyongeramu kaggaliki, ng'oteekamu n'ennyaanya nga bw'olabye, so tozitaddemu nnyaanya. Kati ofune ku kanzaali oba ku kamulali akapawuda oteekemukko nga bw'okiraba osigale. Kati awo tuli mu kusiika, osigale ng'okisiika. Okitegedde? Weetegereze byenkola naye by'obeera okola. Ekyo nkikubuulira. Tuli mu kuyiga engeri gy'osiikamu ekibumba kibeere ekibumba ekiwoomu. Kati oyo green paper, teekamu green paper era osigale nga osiika. Oba buyita kotimeeru nawo buteekemu, bukoola nawo buteekemu. Bulungi nnyo, buwunyisa ekintu ky'ofumba oba ky'osiika akawoowo akalungi. Newano n'oba okirya oba okawulira bulungi nnyo mu kamwa. Kati sigala ng'okisiika. Kati awo kiri kiyidde bulungi nnyo olw'ensonga nkugambye kizaala amazzi. Kati w'obikkako wali ne kitokota amazzi ago kasagaggwamu, kiba kiyidde. Ako tukayita Royco, nako teekamu akatintini. Buli w'obikkako bulungi wali mu kusooka, amazzi ago gagenda okuggwamu ne kikalira ne kibanga awo w'olaba kibeera kiyidde bulungi. Kati awo kikalira n'obikkulako nga kikalidde, tandika okuteekamu ebirungo omulundi ogwokubiri. Oteekemu ennyaanya, oteekemu eby'enjawulo. Oteekemu ennyaanya, oteekemu akatungulu, oba olina ak'okubiri oteekemu akatungulu akalala, oteekemu kaggaliki ne green paper, kotimeeru, omunnyo. Okulaba ng'omunnyo gunoga bulungi, ekyo kikulu nnyo. Kijja kuba kivaamu nga kibumba kiwoomu. Lowooza okiraba kati awo. Okiteera omwami kasowaani n'akiryako ne yeewuunya enfumba gy'okifumbyemu. Bwe kityo bwe kiri. Kati awo kiyidde. Lowooza okiraba kasowaani. Kibumba kyennyini, kirabika bulungi, kibumba kiwoomu nnyo, kibumba ky'ente. Bwe kityo bwe kiri, bwe kityo bwe kifaananye. Kiwedde okufumbibwa oba kiwedde okusiikibwa. Kati awo wa mwami abeere ng'alya. Mbadde nkugamba nti ekibumba ekyo kirungi nnyo ku mulwadde wa ssennyiga ono aliwo omukambwe. Kati ate oyo ye tokimuwa bwe kityo, olina kukyokya bwokya oba kukikalira bukalirizi n'akirya. Kijja kuba kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Tutunuulidde enfumba y'ekibumba oba ensiika y'ekibumba, bw'otyo bw'olina okukisiika. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mubeere bulungi, mweraba.